Maziga eli Diana Nabatanzi Spice Diana mututeko omuntu we bibino atenga ye kadamu omulala gwe bajjemu ensigo akomezeddwawo uno Pastor Bujingo aswadde mu maaso g'abantu. Bobi Wine akimukoze video yino nayo njikuletedde nga nyongera okujjukisa ko wena tana subscribing wano kwanda boyuji subscribing obengo sokwegatta kweno family yaffe toza ba subscribers 100k wegatte kona obere family yaffe kalinga ate hajja koloda gamba janga kulombe edwe namba yawe sembyawo 67 nasiba lwisiza katugendeyo mawulire gaffe agalero onako olwalero bambi Spice Diana wamu ne misali balabiddwako nga bagenda mu gym era nga anytime na ngenda bamba wereza video nga Spice Diana chebekola wamu ne misali mu gym ngenda banji kuwa bambi era nga kinoba social media ino ba video ne bagamba ho amazina amutwala mamazina sigula mukazi wane bawa Diana Nabatanzi era ngenda banko playingira ka video kano okewulireko era nkomewo nebitala Wagwan. Video kutoka kujimtenda kusiwa mguu. Eba jimu mwina kuno na waka. Elamba. Na kusiwa mguu. Mama kaya nkole jimu mwina kuno na waka. Mkulu ime yewa kuno na bishiva. Ingi bigotu bitadde mabali kadama eyavayo nagamba mone afudde jukira waliyo incident yale yatukawo wali Saudi Arabia nga bagamba mbono wale omwana gwe bajjamu ensigo mbu yafa ololololo bichi olanga omukadama yasinga kusatulatinga amawulira gwe era nga yali mukwano gwoyo gwe bagamba gwe bajjamu ensigo bambi onako olwaleero bambi akwatiddwa embassy eya Uganda wali Saudi Arabia ngera eno ono kadama anytime now bamuza era agenda kubakomawo mu butaka era nga bambi kino ekikolwa ky'okuvayo n'otuma abantu ngula ko oli mu nyumba ngoloza tebagenda kukwata kibinyo era nga kibinyo nga tewatoloka obanga oli mu company cause anytime now baba basobola kukwata cause babira ne information yo babira na manyago baba manyi nyumba jolimu ya mulabira ku love masi bamusiba era nga bamunyamba musonyiwa busonyi by the way bino nga mbitadde mabali ngina bakupulengira ka video kwewulireko era nkomewo n'ebirala TikTok ebizadde nono bamuzza Uganda olwaleero tulya naye ekyeggulo nasanga posti nga bamupostinze ku TikTok ne bagamba nti mufu nti atambulira mu kampuni ya Oron nange nekwata nekola duet naye nga duet nali sikinako obukakafu nti omuwala akoze ki nti mufu naye bandese ne bandaga nti kituufu omuwala gyali mulamu nange kenyine ndi wano ku office eriyadi mulina mulabyeko taliko kiwundu kyonna taliko bulabe bona tebamukubangako tebamukola kibi kyonna yena wali mulamu ali bulungi bambi nsaba kunsonyiwa wemba nakola ensobi okudiwetinga video munsonyiwe lwansonga omuwala ekirungi alabise nange mulabyeko ndi wali tuli ku ofisi fenna ebyabasirikale okuvayo ne bakwata omulenzi gwe bali bawambye ate ne bamuwa ssente nga baagala bambi batanishinge erinnya lya Bobi Wine bambi bwabakeeredde zirikale wa Uganda siru nnyo wabula njagala okyerabireko by the way njagala obyegendereze bino ebintu by the way baliko bagalako ne manya Kyagulanyi naye era nga bambi si bituufu njagala owulirize step by step Bobi Wine byagenda okugamba omanyi naku zino bakadama bavaayo ne bagamba mbu ate Bobi Wine olololo mbu yatuyisamu olukwe yatulyamu olukwe biki njagala owulire I want you to be very keen njagala owulirize byagenda okugamba waneeno era nga obyigoberere bulungi ogenda tegeera nti no bambi Kyagulanyi kye yali abagamba bituufu era nga ndowooza mukimanyi bulungi Fred Lumbi yavuddeyo nabyogera ku ne kuzina ensonga zino ensonga wano okwanda boyuji ogenda obisanga era ko wena taba kumpera kano ka video kale kimbadde sabo kampele kale kamba plengere ka video mukalabe era nkomewo nane ne bajjo mumwewulideko tukosa bintu bya kisiru mu ggwanga lyaffe Kyagulanyi onaye amwanukudde Kaddu Joseph eyo mujja kulaba ne bu video batandise obujjayo nga yo muntu omugwe bakozesa nga bagudde ku kayula emisango newankubadde ate era yavaayo n'agamba nti baali bamuwadde $25,000 awe obujulizi obukyamu so kyewuunyisa nti bano abantu betubadde tutya nga tulowooza abagezi ate si bagezi nnyo olunaku lw'eggula amajagala budde bannayuganda naddala oluvuganya gavumenti okwewala kumalaga gyoteka bigambo ebitali ku mutwe n'amagulu. The population is encouraged to be mindful of the sustained efforts by negative elements to spread falsehoods and radicalize especially the youth, unsuspecting youth by the way,
in terms of violence, subversion, civil disobedience, among others. Kyagulanyi bano nabo abanukudde. Njagala kukozesa n'omukisa guno okusaba mwenna baganda baffe ababeera ajayichuliye wali e Saudi Arabia oba wali e UAE bambi esanyu lyalimu bambi mumumanyi w'amataala amasape mukimanyi bulungi tino olunaku olwaleero enlunaku lwanca wagenda beerawo papo party wali e Dubai era nga bambi kino ekintu ddagala sitakikola lwakuba akolaki lwakuba mbu oba alikweraga biki bisinga ba social media news basinga bavuddeyo bakula Uganda eri kukola ekintu bagala promoting music wa Uganda atuke mu mawanga amalala sokola bone yagudde era nkomewo n'ebirala. Ichuli nawo wange ichuli Speaker ayogedde, President ayogedde, Deputy Speaker ayogedde, abantu bonna abategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Ngambye eki? Ninze Kyagulanyi. Abatusooka ensi baagikwasa Katonda. Yenna ayagala entebe ya Uganda. Nga bwe bamugamba nti ebisiyaga obiwagira obiwakanya obivumirira ng'ayogeza birimi yakafa olumbe. Nkiddemu kubanga nkigenderedde. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga bwe bamubuuza ku bisiyaga abiwagira oba abiwakanya ng'ayogeza birimi yakafa olumbe kubanga oluvannyuma lwenga President ani aliddamu okufuga nga abantu bagenda mu bubina. Kamese nyikano mukampere Pastor Bujingo mva ku mupiira nkoye naye buli wempulira nonsense nnyo okujja okulungamya eggwanga kuba buvunaanyizibwa bwa bajja okutereeza eggwanga nsobola olyeterereza omuntu ogusetagako muntu kunnyamba. Pastor Rosias Buzingo omusumba w'e Kanani e Makerere olina following, oli musumba wa maanyi, olina radio stations, olina media stations ez'enjawulo, olina media groups nyamba. Lwaki weetaaga obuyambi bwa Bobi Wine omufere omuli w'ebisiyaga omunyi w'enjaga atalina maanyi atawangula omusirusiru? Bwe nzija ne mbagamba nti okutegera si kwa buli omu namugamba nti bajja ayogera bubi kubanze njagala nnyo Bujingo ndi follower we. Omuntu omusirusiru omuyaga gosiiba ovuma ate golajanira ajagala omuzannyo oguganya ogw'ebisiyaga siwagira bisiyaga. Osibo marketinga muhozi osibo ga President Museveni lwaki togamba jeno muhozi naje nayogerako eri abavubuka ne bava ku bisiyaga kuba ye President wo gomanyi. Era lwaki olaba nga waliwo gap ya Bobi Wine okujja okwogerako eri population okuggala ebisiyaga? Kitegeeza logically nganze bajjo akoya ava ku mupiira kindaga nti you know the truth that Bobi Wine is a class apart, is the real president, is the real voice of the voiceless, is the real youth, is the president w'omulembe guno. Nenga you can't admit it kati weeraze ngajja majje wegeeraze nti Bobi Wine ye commander in chief. Kati nawe olaga nti Bobi Wine bw'atayogere ku bisiyaga tebijja kuvaawo kubanga Pastor Bujingo omunafu Bobi Wine gosiiba ogamba omwagaza akyayogere ku bisiyaga omunafu era agenda kubikolera kyo omunafu. Kati bannayuganda mulabe ti banna abasajja propaganda gwe batambuza gwe basiba batambulirako amazima bagamanyi era kikulaga nti mu Uganda we have only two credible people. Museveni bw'ayogera ne Bobi Wine ng'akola order, which means Bobi Wine bwe yayita president si mubi, is a real president. Mu abagamba lwaki Bobi Wine yayita president nga tali mu ntebe? Bobi Wine ye president ow'amaloboozi omutuufu. Okumanya president yasobola okwogera ekintu ne kiba baabo balaajana bonna mulaba enene mu propagandist bona baji Bobi Wine yogera ku bisiyaga, Bobi Wine yogera ku kitegeeza there is a missing gap. Bobi Wine okujja otegeeza population nti bantu bange bentwalanga president bamwe ebisiyaga bibi kikuwa kigwe omuwumba tuutu omusirusiru nti Bobi Wine lyeddoboozi, Bobi Wine ye mukulembeze, Bobi Wine gwe bawulira bali bayina emundu bayina amagye
bayina sente bayi mu buyinza naye ensi tebawulira mukijje ku Pastor Bujinga alajanye talaja na musajja watu nti awala na Bobi Wine alaja na kulaba nti